Eby'omugagga Lawrence Kakoza eyakola embaga mawuno ng'avudde emitala w'amayanja nafa ku honeymoon bizuuse ate ebyamaya Musuza muwala wa Eddie Kenzo kino kika era byonna tujja kuba nga tubibatuusaako nkugamba kimu nti weebale kubanga weekumidde ku NCK TV gwali eyo nga tona subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga leka comment yo bingi nnyo tugenda okubanga tukutuusaako nnaku olwaleero era gwe tula kalira nywera mbenga ndukuwa zaali ennaku z'omwezi nga 17 omwezi ogw'omunaana mwaka 2022 Bannayuganda naddala ab'enganda n'emikwano gya mukulu Lawrence Kakoza baabutikirwa ennaku oluvannyuma lw'omwagalwa waabwe okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno. Omwami Lawrence Kakoza kigambibwa nti yali yawangaalira emitala w'amayanja okumala akabanga laba wakomawo mu ggwanga Uganda ayanjule awase n'okuwasa era abeejumbira mu mikolo gino kigambibwa nti yateekamu omudidi gw'ensimbi ng'omudidi gw'ensimbi guno yali tabuuza na accountability oba ogukozeseza otya oba okukozeseza otya gy'ekikulu yali ayagala kintu kimu omukolo gwo guggwe munnange nga w'obimanyi omukolo gwateekateekebwa era ogwaliko omudidi w'omuntu okwanjula ba musicians aba Uganda bonna buli omu yayoola omudidi gw'ensimbi okwanjula okwagwako ate embaga mawuno eyali ya wedding but unfortunately nga bavudde ku wedding bagenze ku honeymoon gye bali bagenze okubanga bakyakalira nga banywa amabeewo munnange amawulire agavaayo gaali gamu nti ate afiiridde mu mazzi amawulire ago gaali tegawulikikana era ebigambo bingi ebyavaayo ebigambo bingi ebyayogerwa abantu ne beebuuza kikyo era abantu abamu ne batuuka n'okugamba nti baamutuze bamusuulayo era nayejjukira baaliyo bokka n'abaana baabwe era ebibuuzo byasigala bingi nga ansa ntene kakati amawulire agaliwo simanyi amawulire gano oba matuufu nti omukyala avuddeyo n'akakasa nti ye yataba avuddeyo nakkiriza nti ye yatta omwami we bintu byanfuna nti naye munnange bukyabibwawo tafunanga mirembe era nti munnange omwami yamufuukira omwami nti wayagala bintu bibyo bitwale naye ng'abitwala wa era nti munnange kibadde kimukakatako ng'amugamba yatula amazima mpaka olunaku olwo olivaayo n'oyatula amazima nja kukusonyiwa naye nga nedda nawe tulifuna mirembe era kuva 2022 tuli mu 2024 kibadde kimusuuseeko mb'omukyala avuddeyo n'agamba nti bannange bansonyiwe nakikola bintu byanfuna nga njagala ebintu byonna mbibeeremu nzekka naye omwami nze saamwagalako bagamba munnange fee a woman that after God fear a woman munnange mbu byali byanfuna ye yayagala muntu lwakuba yali alina akasente n'amanya nti we mugobako akantu kano akasente kano ate ne mmala ne mujjawo ekintu kiba kinkolera kati awo twebuuze ndiidi ndowooza kyeva olaba embaga nga bava emitala w'amayanja yonna gye bagamba nti munnange omwami ono mbu yatoba nnyo n'obulamu ng'anoonya ssente naye oluvannyuma yali azifunye ate laba waba ku kitonde ekikyala munnange nga basalawo bagamba nti atugende tukolere embaga ku kaalo abantu baffe bajaguzeko naffe kumbe ye ndowooza teyamanya kiki omukyala kyabala mbu avuddeyo n'aba ng'ayogera nti mu butuufu ye yakikola mukadde ako nga bali mu mazzi eyo bawuga ndowooza ye yamugwinkiriza n'akola ekikye kubanga ye ndowooza yali akibuze naye abantu beebuuzanga nnyo nti omukyala ono ne ku mbaga yalaganga ng'atali musanyufu weewaawo kigambibwa nti after introduction oba some days oba some weeks taata w'omukyala yafa naye nga w'obimanyi taata we yafa era nga baali balina okuziika ate embaga yeyongereyo naye unfortunately omwami ono yalumanya abantu bangi nnyo kubanga nti mu butuufu akasente kaaliwo yali akakoze
yamansa ssente era abantu abaliwo mu kuorganizinga omukolo guno wallahi nga bakugamba kimu nti yali tabuza na accountability ng'omugamba bugambi zino zakoze ate wali buzibu kukitegeera kibi nnyo era kitalo nnyo kitalo ddala ebikolwa ng'ebyo biba si birungi yadde n'akamu naye nga tweyongera okuba nga tumusabira mukama muwe ekiwumulo ekirungi ate era tweyongere n'okuba nga tusabira b'eŋŋanda n'emikwano naddala abannabe be yali akoleredde ebbanga eddene naye unfortunately nti tebasobodde kubanga benjoyinga n'eddadi waabwe nga tuvuddeko eyo ago tusooke tugaleke waliwo ekifaananyi kikyo wakati makati awo ekya mukulu Edrisa Musuuza aka Ed Kenzo ne muwala we Maya Musuuza. Ed Kenzo yali avuga piki Maya nga mutuddeko nino mu maaso. Ekifaananyi ekyo kyogezezza abantu ebigambo. Bagambye nti mu Buganda ekyo tekikkirizibwa. First of all nti Maya kati muwala mukulu akuze talina kutuula awo watudde mu maaso ga taata we nti yandibadde atuula eno ennyuma taata we n'atuula eno n'avuga bulungi nnyo era bagamba nti mu Buganda ekyo kiba kivve. Ndabye abantu bangi bakyogeddeko era ne baba nga bawula Ed Kenzo nti munnange abaana abakuze nga bamanyi ennono za Buganda nti bakulembeze nnyo ennono za Buganda n'okuba nga bayigiriza nti kino kirungi kino kibi nti naye mbo ekyo mu butuufu mbwawo Maya watudde mbu Maya talina kuba nga atuulawo nti kiba si kirungi yadde n'akamu mbu atilisiteko omwana w'obulenzi mbu yalina okutuulawo it is fine nti naye mbu omwana w'obuwala tasaanidde kubanga atuulaawo. Tulina omukyala Mariam Ndagire ono bannaye omukyala ono ndowooza oba nze gwe yegombesa nzekka ono mumbejja Mariam Ndagire abo abantu abasinga okuba nga waba ayogedde ekintu ndowooza abasinga obungi oba lwakuva tumukkiririzaamu tugamba nti kyekyo naye si yeye ekayogedde abantu bangi ndabyekaawo ne mu comment section nga buli omu agamba kituufu nti mu butuufu Maya muwala mukulu essaawa eno ku myaka gy'aliko nti talina kubanga atuulaawo watudde nti taata we yalina okutuula eno mu maaso omwana n'atuulira ddala nga omuntu yenna omukyala walina okutuula eri ku piki then ne bamuvuga. Andowooza ekyo nakyo ndowooza Kenzo ajja kuba nga akiraba aba akitunulemu alabe abantu advice gye bamuwadde n'abaana be. Jjukira Ed Kenzo akuzizza omwana we ono okuva omukyala Rema Namakula we yamwawulira n'agenda. Jjukira Rema Namakula yali akuzizza abaana bano babiri Maya ne Amal. Ekiseera kyatuuka of course ebyaliwo mwena mu bimanyi Rema Namakula we yagenda Ed Kenzo n'asigala nga araisinga omwana we single handedly ndowooza n'emikwano oba olya ne maama we yajjanga n'amulabako. So kale kati tusuubire nti oba olya ebintu ebimu tabimanyi oba tabitegeera bulungi naye kasita abantu bavuddeyo okuba nga bamuwabula ye gwali eyo okyogerako otya kituufu oba nedda. Omwana w'obuwala yandibadde asaanidde okutuulaawo Maya watudde ne taata we naye they are so close nti ebbanga lyonna abadde naye ndowooza naye alinga ayimiridde buyimirizi alinga yali ayimiridde naye awo simanyi abantu bagamba nti atudde ku taata we nti ekitali kituufu okuba nga ate amutuulirako awo watudde. Tuli ku NCK TV gwaliyo nga tona subscribinga ke kaseera obeere ng'osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okuba nga leka comment yo. Ebisigadde byonna buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wonna woli wonna w'osinzidde. Sigala naffe tovaawo.